AMAWULIRE kuchenda mu mukaga katonyeza sabiti fama gakusomerwa Tomu Mulondo wasuzotya yonna gy'osinzira okutuuliriza mawulire ag'essaawa zino Minista y'ebyensimbi n'okuteekateeka ebyenfuna olunaku olwaleero esuubira okukomyawo embalira y'eggwanga mu palamenti okusobola okuddamu okubaako ennongooseeza ze bagikolamu n'okugyetegereza newankubadde ng'omwaka gw'ebyensimbi omujja gubadde gwakatandika okukola. Minista omubeezi w'okuteekateeka ebyenfuna Henry Musaasizi sabbiiti ewedde yategeeza palamenti nga bwe bali mu kwetegereza okulaba ki kye bayinza okuzzaako oluvannyuma lwa bbanka y'ensi yonna okutegeeza nga bwetagenda kuddamu kuvujjirira pulojekiti ez'enjawulo wano mu ggwanga newankubadde ng'obuvujjirizi obusinga mu mbalira y'eggwanga bwebadde bwesigama ku buyambi n'obuvujjirizi obuva mu bbanka eno. Kati Minista w'ebyensimbi ku gavumenti y'ekisiikirize Muhammad Muwanga Kivumbi ategeezezza nti newankubadde guli gutyo mu kiseera kino gavumenti esaanye yeetegereze bulungi ensaasaanya yaayo ng'agamba nti ne bbanka y'ensi yonna okujulula obuyambi bw'ebadde etuwa kiraga nga Uganda bwe yeetaaga bwetuuse okwesalirawo ku nsonga zaayo. Abazungu bano okutuggyako obuyambi buno bugenda kuddamu kuzzaayo abatufuga bonna. Tutune mu budget eno kibino tubadde tutwetwala nti betubanga tusobola kalo tudde tulye akalo kaffe betuba tusobola muwogo waffe nga Museveni byagamba tudde tulye muki. Nga biri bityo poliisi ey'okumazzi etegeeza nga bwetannaba kutandika kuteeka mu nkola ekiragiro kya Minista kye yakola okuwera abatambulira ku mazzi ku nnyanja Nalubaale mu budde obw'ekiro awamu n'okuteeka mu nkola ekiragiro eky'obuwaze buli atambulira ku mazzi okuba ng'ayambadde life jacket. Oluvanyuma lw'akabenje k'eryato akagwawo gye buvuddeko Akatta abantu abasoba mu 20. Minista Fred Byamukama yategeeza nga gavumenti bweyimiriza eky'okutambulira ku mazzi mu budde obw'ekiro era n'alambika n'ebiragiro bino. Kyokka adumira poliisi ey'oku mazzi Obaldo Banoba ategeeza nti ekiragiro kino tekinnaba kutandika kuteekebwa mu nkola newankubadde ng'abasirikale b'oku mazzi bagenda mu maaso n'ebikwekweto nga basinziira ku ebyo bulijjo bye babadde nga bagoberera. Ekyo tubadde tukikola naye lwakuba nti abantu baffe nabo ba mitwe minene ate oluusi we batambula tetubeerawo tetuli ku mazzi wonna naye kyetugezaako okukola okulaba nti tuli buli wamu era tukubirira tubakubira omulanga nti balabike nti balina okutambula budde obusenera 12 ekitundu ez'okumakya ne 12 ez'olweggulo ze balina okutambuliramu. Kati omulabirizi w'obulabizi bw'emityana Dr. James Bukomeko Ssaalongo avuddeyo n'alabula bannabyabufuzi okukomya okusiga obukyayi mu bantu naddala ku nsonga ez'ettaka n'okukozesa ebigambo ebyebikaawa ng'omususa. Omulabirizi agamba nti ebigambo nga bino bye biviiriddeko bangi okwekyawa awamu n'okulumbagana nga bannabwe ku nsonga ez'ettaka gamba ng'ezo zikutte enkandago naddala mu disitulikiti ey'Emubende. Bwegabadde ag'enkyala leero kankulekere pulogulaamu sisimuka oli ku Biti Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga.